basebo ne banyabo abalabirira ekisingya basaba ntambulize obubaka buno egenda okwogera bubeere nga bubatuukako sookera ddala esiga eddamuzi obwakabaka bwa Buganda ekika ky'effumbe ennyumba ya Erika Musaazi n'olukyabadiba kakati ekisinga okuneewuunyisa omulamuzi yagamba nti owekitiibwa omulamuzi yagamba nti ekiraamo kino yakisoma bulungi n'akitegeera naye ate engeri gyangobamu wano n'abantu bange n'abalala abamanyi ensonga zino sigitegeera kubanga bw'abanga yasoma n'akitegeera ekiraamo kino kigamba nti amaka gange ago mu nkonge omuli ebijja kitange Erika Musaazi engulu okwawula ne mwami Mwenge muka ate nga owalala lyawukana n'ettaka ly'ekkereziya amaka ago amakulu yempadde nsobya naye abaana bo baliraba nga aboonoona bonna balituula baddamu ne beerondamu anaagakuuma ekintu kino okukuuma kitegeeza nze nali mbeera Kampala yali asuubira ndowooza ebiri Kampala bijja kunsika nnyo n'enkoma we ekyokubiri okukuuma kintu kirala tebanzijaako naye kakati bo tebalina gwe baatuula naye taata yagamba ffenna tutuulanga naye bo baatuula bana tuli 20 agaliwo ani bonna baleeta emikono nga baatuula watenzemu essaali ne mu kooti gy'essaali ekintu ekyo simanyi mulamuzi we yakikola kubanga nze simanyi zimpita mu kooti sizifunangako sera nazifuna nembeera nga sizze ogamba nti kale naye nze nagenda okulaba ebbanga lyetwawa mu musango guno nga liyitiridde obuwangu naye nga kanzireyo mu kooti ndabe ewawe tukola ki ebintu bwe bikyayimiridde nasanga bansalira dde omusango ekyo kibeera ekiwa ekitiibwa omulamuzi oba gundi ekitongole ekiramuzi kubanga kati kitegeeza nti nze ku lwange ne bannanga abalala benkolagana kubanga nkolagana ne bato baffe oba baganda bange aba bataata baffe abalala bwe tuziika nabaawo kati bwe tuba tukolagana nabo ekitegeeza tulina okubajjawo tukole ekijja ekirala ekyaffe nga bwe tufaanagana kubanga tuba tetukyakkirizibwa kujja wano kuziikawo kukijja abaatugobyeko nange ebintu byange aba binzikyeko ono bamugamba kukuuma bukuumi nze nyinza okuba nga aba ndi abroad n'akuuma so si kutwala kukuuma ate abaana bonna batuulanga naye kati wano baatuulirawo ebyo nange ab'ebitiibwa benkonyeeko mulabe omulamuzi ono engeri gye yakozeemu ebintu bye gye sitegeera njagala amanye nti ekintu kyatankudde kigenda wala nnyo sigoba obugobwa nga nakanimbwa ati eveewo wakegende nina endagaano z'abantu ze nina biki kakati yuno nina ddaame biri taata yatugambako nkola ki kutuula ffenna ng'abaana sooke tusalewo so si kufubutukira kooti ekooti yandigeza okutuula nga tumaze kulemagano eno tugamba biganye tugenderera amateeka aga wakati naye n'ekiraamo yagamba tukitwalewa ew'omukulu w'ekika kitegeeza ensonga zino zirina okugenda ew'omukulu w'ekika kubanga ffe engeri nno oba obuwangwa omukulu w'ekika aba abimanyi nti Buganda takola bwati nga tebibeera bwe biti bibeera bwe biti ne bwe biti omusika ekitiibwa kye bwe kiti ne bwe kiti ebyabwe byonna baabitunda kakati ate be bayagadde obuvunaanyizibwa obwawala abo bonna Oliver gundi Nicholas
amaka gaabwe bwe babuuza nti mwasikira birwa tebikyaliwo kakati ate muleeta mu buvunaanyizibwa bwange wano nze nava ku mirimu gyange nenkoma wano ndabirira ekijja olulala nalaba drone teziyita waggulu zipima ettaka ekitegeeza oba opima ettaka oba olina bamulirwana bonna bakwetolodde okubeerawo kakati abaabwe baali luddawa mu kupima okwo nibabaleeta ebipapula ebyo nimuleka mukyusa ebyapa pakawa omulandisi manya ne mugajjako bamulirwana bonna nga tebamanyi olulala era bamulirwana be batuleme ekyandeetera okubeera eno bamulirwana nali ndi ku mulimu ne baŋŋamba nti owange lwaki musalimbira mu ttaka lyaffe kakati bakyusizza akakodyo ne bakozesa drone naye era bamulirwana baali tebabagambye bali mu kubba ttaka ekisinga okunneewuunyisa ye mulamuzi eyagamba nti ekiraamo yakisoma bulungi nakitegeera ate y'omu yangoba ku ttaka lyenaweebwa kitange era nga kwendi ng'omusika nti ate ndiveeko kakati awo simanyi ate kiva ku ki nga yategeera nti nze musika ate ogamba nti ate nveeko kakati okutandikira ku famire zino wammanga bazigobye wano bano abana abagenze mu kooti sookera ddala famire yange ogamusala kubanga nze gye nasikira eya taata lule eya taata bwabwe eya taata sebirumbi muzeyi erifaazi diika kaweesa zonna zigobeddwa kubanga bebaŋŋamba nti bannange bagamba be balina okuvaawo lwa be bannange benkolagana nabo mu nsonga za wano balina okubeerawo kugamba kitegeeza nti n'okuziikawo kwaffe ffenna kugobeddwa olw'abantu abo tunoonya awalala we tulaga kakati gano ge mannya gaabo abaana abakyusakyusa ebintu bino nga bayonoona empandiika ekiraamo gye kyawandiikibwamu kagamba bagisobya gamba bagiweebuula batyoboola oba tebawa kitiibwa kiraamo kya taata waffe kuliko Muguluma Eric Ndugga, Saulo Nakalaali Ndugga, Olivia Ndugga oyo nno muwala, Samu Settimba, Evelyn Ndugga, bonna abo bonna bawala oyo naye muwala kuganga ate abawala tebalina wano mu kiraamo kyaffe babagambira nti balina obuyinza ku kintu kino kubanga abasindika eri gye banaafumbirwanga kale senga tubadde bwe bandituyise ti obufumbo buno buganye oba bandibadde bakomawo obukomi kuŋŋamba nti obufumbo buganye njagala kubeera wano naye ate bakomyewo bagobawo nze ekiraamo kigamba ky'abaana abawala bonna sibalaamidde kinoomu omugabo gw'ennyumba ennyumba ezo balina kufumbirwa nakukola eyo mumaka ne babbaabwe anaabanga alemeddwa obufumbo anaagendanga ewa mwannyina gw'ayagala bw'aba ategeeragana naye ekiraamo kindagira ng'omusika kigamba nti omusika nkulaamira okussa ekitiibwa mu kkanisa n'okugiwagira era olabe nti ekkanisa emalirizibwa kyenkoze kubanga bwetyo si bwe yali mu kusooka ekiraamo kyekimu kyekisoma wano nti amaka gange ag'omunkonge omuli ebijja bya kitange eri kamusaazi engulu okwawula ne mwami mwengemuka ate emmanga gamba engulu yeno wamulirwana wange mwami mwengemuka ate emmanga nga bwe mwalabye ebijja ebyo gye biri okwawula n'ettaka gye nawe ekereziya era ndowooza mwagirabyeko twabaddeyo era amaka ga makulu gempadde omwana wange nsobya nze gemulaba waggulu awo kakati ate eddakiika y'emu omulamuzi
gangamba nvuyemu nenda okusalimbira. Kakati wanawalala wagamba nti amangu nga okuzika n'olumbe nga biwedde, buli musika oba namwandu aligenda yalamiddwa. Kakati naye kinneewuunyisa omulamuzi ono bano abazze wano okukola bino byonna tasomye nnyo byafaayo byabwe, naye nga nze ali wano baatunda ewaabwe ate eddakiika emu ne bawaaba omusango bawaabira nze ate balabika baagala okujja wano naye ngaebyabwe baabitunda dda. Omulamuzi simanyi lwaki teyababuuza nti ebyamwe bikyaliyo. Kakati abo tebalina we bali. Ekyapa ekyo twakiteeka ku kaveti n'abo abaliko olw'ensonga nti saayagala ekkanisa ekereziya oba na wano wennyini awaka wabeere nti ebintu byawo bigozoobana olw'okuba nti bisikiddwa abantu ababala obubazi bakyuse buli kimu nga tetumaze kutegeera. Kakati abo be basika baabali abagenzi bakitaffe abalala bwe tugatta nabo ettaka lino ogamba bwe tugatta nabo ekigundi ekijja ekyo kuganga saayagala batunde bakole batya nga tetumaze kukkaanya. Kugamba nange ne wembeera omu n'ontulugunya naye nga tekirina kuvaako olw'okuba baati bali informed nga kakati tebabadde informed mwenga mubijjeeko. Ensonga eno nkulu nnyo kubanga nateeka bato bange abasika abasikira bataata baffe abalala gamba nga Stephen Kigozi, Saalongo Lukomwa kwegamba okubeera nti ebyapa ebyo ekyapa ekyo tekitaataaganyizibwa kubanga ffe tulina kumala kubeerawo nekireka kikwatibwako. Naye kaakati mmwe mwasazeewo bali abasika baali bakiikirira families ziri endala 6 naye kaakati mmwe mwabijjeeko naffe nga temutugambye ne mulabika nti ekigendererwa kyange kye nali ndaba nti kirimu omuzinzi mukisse bano ne mubateekako ku lwammwe nga bali bantu 5 abaana tuli 20 ne families ziri ziba zirina okutuula ne tuteesa ebyo mwabijjeewo mwe ne mukola byammwe. Abakristaayo basaba ebbaluwa oba ekyapa kyayo buli ajja kyagamba nti sinza kuwa buyambi nga sinnafuna kyapa tetunalaba ku kyapa oba bwa gukakasa nti ettaka yaliwayo eri ekkanisa okuzimbako ennyumba eyo kubanga ffe twali tuzimba wali katundu kali akali ku kyapa ekyeri eka n'atuyimiza naga nti kambawo eno mujje ku luguudo naye ate okuva ku olwo kwegamba abamu okugamba abakristaayo baali beewaddeyo kubanga kyo bakikakasa nti kyabwe nti bazimbe singa baagimala dda naye kati tutta emyaka egisukka mu 10 ng'eri awo bwetyo egenda mpola mpola. Kirungi nti omubuulizi mwali asulamu naye nga abakristaayo tebanaba kukakasibwa nti ekyabaweebwa kiri mu mikono gyabwe kiba kyatya. Yagaba ettaka lino nze amanya gange nze Sekya Robert nze muto wa mukulu nsobya taata waffe Nduga Musaazi agenda okufa yali amaze okugaba wano era yafa kanisa kereziya yaffe ni yagenda okuzimbibwa nga waali esooka agaba wali wano n'atuwa abakatoliki
ebiseera bwe twali mu palisi y'e Kasaala bwe yafiira ng'atuze e Kasana. Era nkakasa bulungi nnyo nti yagaba mu bulamu nga si mulwadde ng'ategeera ettaka lino baalituwa nga byemmanyi ya eka emu n'ekitundu. Kati mu kyo ne tujja nga tunyigirizibwa ne batugamba titebatuwanga ttaka, ne batugamba batusazeeko. Kati mu kutusalako ne tukkiriza, ne tugamba katusigaze ekyo ekitono kye tukola ki kye tulina. Kati nga tugenda mu maaso n'omwami oyo era nga gwe tumanyi nti ye musika waani wa muzeyi yatuwa ettaka. Kati ekereziya nebanga enyigirizibwa naye ng'ettaka lino lyatuweebwa olw'omukadde yagendanga e Kasaala okusaba senga waani w'omugenzi Ndugga. Agamba mbawadde wano ekereziya olwa senga wange ono akooye okutambuza ndaba akaddiya okutambuza ebigero okugenda wa e Kasaala. Ebiseera ebyo byali by'e Kasaala nga si bya wano Kasana. Kati mu kiseera ekyo era n'ekifaananyi ky'omukyalo oyo tukirina wano. Kati ne tuba nga tunyigirizibwa nga ffe Kasooli kuba faaza gwe twalikwasa ne tumukwasa omwami oyo ebintu babadde babigobako bulungi, naye ate kati tetubamanyi nti ate mulindeeko twegamba tweraliikirira banaatera otuggala kye tutakola ki kye tubadde tetusuubira kuba baatuwa mu bulamu ng'omukyalo oli akyaliwo. Kati ekyokukola kye ki mukama waffe? Nyolako nti mu ttaka lino mu kuligobako tubadde tuligobako n'omwami ono. Nze nasanga enkaana nga naakajja wano mu 2014 nga tetulina kyapa, naye ng'ate enkola y'ekereziya yonna gye tubeera gye buva ne gye bukoma bwe bakuwa ettaka mulina oddigobako funa ki ekyapa. We nagisanga awo n'ennumba nembuuza ani administrator w'ettaka gwe baalikwasa ne bandaga mukulu nsobya kyazi, era ne musitula ne mutwala ku paalisi tusobole okuba nga tuffe twejjako ku ki okufuna ekyapa kyaffe. Ne tutuukira bwana mukulu ne tukola ne tujja ne tufuna abapunta ne bajja ne bapunta ettaka ne tumusaba ne tuwandiika n'ebbaluwa mu butongole ekola ki etusaba okuwa nga twejjako ffe tufune ekiki ekyapa kyaffe. Era tubadde tutambula naye bulungi ne tuwandiika amabaluwa gonna okugenda otuuka e Bukalasa batuwe ki ekyapa kyaffe. Era nze ennaku zino mbadde mu banja eki wekereziya tebeerera waawo njuwa buwi wabula eba yeetaaga nga erina obukakafu obulaga nti weeri watuufu erina ekyapa. Era twatuuka ew'omwami ono prosesi zonna twali tuzigobako ez'okufuna ekyapa okwayika nga nze gwe mmanyi ng'era nze sina muntu mulala gwe nkola ki gwe mmanyi mu bikwatagana ku ttaka lyakiri ekigavu wano. N'ate we kinkuba ensonyi nti ate waliyo abantu abalala abaagala okuba nga bafuna ettaka lino nze sibamanyi kubanga nze ono gwe bandaga administrator era n'ebbaluwa ze tusayinizeeko nga tusaba tubadde tuzisabaani omwami ono asobole otukola ki otuwa ettaka lyaffe ffe twejjeko ng'abeekereziya yawa y'ekigavu. Jajjaffe oyo Erika Musazi yaleka abaana 6 abalenzi. Kaakati bonna bwe bavunaanyizibwa kwegamba 6 gwonna guwedde wasigaddewo taata omu bamuyita Sebirumbi, naye embeera ye si nnungi nnyo. Kaakati ono ye taata waffe William Ndugga Musazi anzaala, era
nga ye musika wa Erika Musazi ono Erika Musazi kugamba taata wa Foli akati ate taata wa Foyo yasikira baganda be bonna bonna ne banyina ngava akati ono yali jajjaffe yali mukazi we Nanyanzi kugamba ono Nanyanzi yazaala taata wa Foli William Nduga Musazi akati ono naye mule kugamba naye ye mugalanda wa batata baffe naye azaalibwa Erika Musazi muganda wuno taata waffe akati ono jajja omukazi omukudde ono nga bwe mbalaze yejjajjaffe azaala Nduga Musazi n'abalala kakati ono mutabani wa Erika Musazi kugamba taata be yasikira bebamu kwe yasikira Godfrey bwabo kakati ono Bidika Kaweesa gwe mwamanya nnyo mu biseera bya pikipiki yali omuvuzi w'epikipiki w'ebwayise Kazo na Bweru y'ono naye bamuziika wano n'abeera nti olw'okubeera nti era olunyiri lwabwe lwe lumu era naye mwana wa Erika Musazi ono yali mwannyinaabwe ye Alisinoola Malumansi Nabirumbi Muzaana kugamba ono yandibadde aziikibwa mu Masiro ye Kasudi naye olw'okubeera embeera y'ensi mu kiseera ekyo yali mbi n'aziikibwa wano nga Ssekabaka bwe yasikira akati yasikira Muzaana owe Namwaya kugamba yali omuzaana wa Ssekabaka oyo ono kati Muzaana bwe yafa ono n'amusikira nga yandibadde Masiri naye nga bwe mbaga nti embeera y'ensi yamuteeka eno tebajjanga kumunona yandibadde atwalibwa eri asimanyi Kabaka abazze ayinza okujja n'atuukako ku ntaana eno ngamba muntu mukulu ali awo naye yasigala eyo kakati ono Sengaffe Nandwa yali abeera ku luguudo eri naye n'afa bwatyo ng'emyaka gyegyo ng'akaddi kakati n'ono ye taata waffe Erifaazi oli kwadda gye twasookedde taata oyo gwe twasookeddeko kugamba asooka ku layini ono kwadda ono Stephen Kigozi ye musika w'oli Bidika Kaweesa era yali abeera Kazo naye kakati naye n'atuuka n'ajja wano kati ono naye yasikirwa mulala ono senga waffe Tereza yali wamubwayise naye nga ye akolera mu wino era abantu bangi nnyo ab'omu wino abajja okumuziika twabeebaza nnyo ne mulumbe ne bajja kati wano layini eno okusinga ennyo yaba taata abamaama ne basenga katugambe nti yabasenga nabataata lwakati ono nokwadde mutabani w'oyo Bidika Kaweesa n'olwokuba nti yali amaze okufuna ekitundu nga amaze okubeera nti afuuse omusika ng'afuuse taata ekyobwataata nga kiyinza okumuteeka ku layini eno yandibadde abeera sayidi zeeru naye eno layini yonna ekyeyongerayo neeyo tugamba ab'ebitiibwa bwe batyo abakulu tubasengese ku kyigya kyaffe kino akati oyo ekyo ekijja ekyo yabadde maama woone yakafa abadde abeera Kazo yabadde maama woone naye yafa n'oli naye maama waffe yali abeera Luwere